Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobody Events and Awesome Entertainment present Ragey live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Ragey. It's gonna be non-stop entertainment. Ku AC Media, UG. Into their WhatsApp. Dendaga phone display. Yeah, phone display. Yes, Esther, my partner knows my password and I know his, but he can know. I can access Matilda's phone anytime, but maybe later I'm gonna fuga komweno area or take a respect for privacy. Titagana get them into my chats of WhatsApp, but of course simugana like chibe chino bera clear. Sikugana so kola benabyo yagala. Negwe ngo werekere mwako obuntu. Ogambe atone nokusima nnyo. Oleme kusala butungu. Wanga simu ya musajja eno wogituna moja kabira bwera. Ate let me tell you. Bino ebintu wetuba twagala abantu batubagala ebyaddala nti n'ekintu kyemulabanga ekiyinza obutabeera serious kubagala nakibeera serious. Of course there is no light issue. Yeah, so you can't say katinze okwawala ebyo byonna. There is no small issue. Era kati nga nze esi waabwe password ebeera yange. Siga password. Ene Matilda gabayo. No, eyange nzo. Sina buzibu. Ate naye yesijagala. Smite neriyo omusajja goso chakana nayo olwokuba tamanyi password. Azajja munnyonnyola. Ngagenda kugamba, why don't you want to share? What are you hiding? So amine dobozi nabulime Esther S1 ku atop with S Media Uganda. Kubuzaako gwe nawo osinze okubanga otraba. Thank you so much. Okola kyamanyi ko kumira ku mukutu guno. No twagala, no subscribing, no liking, no commenting, no sharing. We really appreciate. Thank you so much. Nengo nakola tugenda ko mu kitebe ky'omukwano nga sinakwogera bingi kubanga nze nga natandise okwogera mukimanyi njogerera ddala pa kuwulira bubi kasoke tulina abagenyi wano. Tulina omugenyi, tulina ali si mugenyi. Matilda ate wewombeka nnyo. Tuli mugenyi wano. Naye kasoke tubuuze mugenyi owawa. Leon, tusanyisa okulaba. Nango okubasa. Obula mbugamba ki? Mpola wanna. Oli otya? Ndi okulya life wise. How are you? Oh, I'm doing good. How are you guys here? How is it going? We're doing well. Matilda, hi. I'm good. How are you? I'm good. Soko buza kumugenyi. Osobola kufukamira. Sala kwogera. Oliranya sita. Matilda tubereyo nga tumulaba ku TikTok. Ngakola ki? Asabula akubira ddala ku mutwe. Wetaaga mufunireo ka tagline. Erinnya ly'embeera Matilda just. Libereko ki? Simanyi. Matilda chi? Matilda ne what? Watu mufule Matilda. Oba the Avenger. Ngerinnya mpadde ddene. Naye omugenyi rero gwe tuyina. Omugenyi waffe muyimbi. Si wakiri? Nnyo. Kati abantu sokubabuulire ki kyokola. Amanya abantu bakutegeere bulungi kubanga kati obamanya abantu alumu tebamalaayo twagala tutandikire wano babe nga bakusobola okutegeera obulungi kati sooka obagambe tekinnatuuka batera okudduka. Amanya gange bampisa Luyan, it's the L to the U to the Y to the A to the N ku the social media platform. Ndi musajja muyimbi, ndi muwandiisi, ndi producer, ndi film director, enkola ebintu bingi naye let's stand out in that capacity. Olinayo ennyimba zaffe nga mmeka? So far nina videos 3, audios 4 ziri ku YouTube. Rotation mulimu ennyimba 2. My latest release is being last month and it's doing good out there. Neyanza buli agenda ku YouTube yange atanagendayo gendayo. Still Luyan ku YouTube olaba oluyimba olunyumirwa olwereza naddako. Tunyumirwa oluyimba. Ate lunyuma. Ayina kano lwolina olw'engalo zange. Oluyimba olunyumira. Sha. Tingalo zange. Ngalo zange. Tokwatanga ku mukyala. Ntwanga nzomanyi. Nge.
ate lwagenda ne lusitinga bulungi n'ebintu byammwe wano Owunze. ebyobakazi. Bonze sikyategeera. Nimba tugenda kuva naye wano. Kubanga awunze. Mulekera ani alyoka nkyawo. Ne. Akola ntya? You can be friends. Yeah, of We're already friends. Ate kati olaba Matilda mugenze ne mugamba naye mugenyi nenga kitegeeza ano buli omu aba mugenyi so buli omu amakaga abagenyi kati nange engeri gyendi omugenyi Ndamanyi Esther beranza tamanyiranga. Shazeba got a news to me. Abeera kulaba Rwanda abalaba brand new bakakujja mu kavera. Abasumuludde. Anyway. Naye nga tutandise olunaku olwaleero mwenna njagala mbabuuzeeko aweva nga tetunabagenda maaso katuke tumineko ku balabi ba S Media tulandike ekinyusi so njagala kutumira ku Namibiru and thank you so much Point Media, Edward the Great, Julie Love okuva Wekata, Ali Sham okuva Kata, Seblime Fahad okuva Romania, Senyonga David, thank you so much Maya Mayo okuva Saudi, Douglas Freeman, Ivan Wakozi, Claire okuva Saudi, Stone okuva Kata, Fati Mulungi, Collins Kayondo Peter, Lilian okuva Iraq, Ajar okuva Kata abalanja batumira maaso awo naye nga mwebale kubeerako mwebale twagala kansubire leero abasinga bonna mbakonyeeko naye nga njaba bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 10 May tugenda kubeera mu Ray G live in concert Lugogo Matilda imba ku luyimba ano but events yakirimu yakirimu so ate kati momo yakikozeemu ebyenjawulo wogula kati kyetuyita alebad ewabaddewo emitwalo 2 tiketi ogenda gigula ku mutwalo gumu ye ordinary VIP ebadde ku mitwalo 5 ogenda gifuna ku mitwalo 2.5 then golden table ya million emu then n'endala ya million 2 no but events elugogo naye zo ziri table zo zasigaddeyo ekitegedde ez'ababedde bababedde no batabasalirako ne VIP ne ordinary wegula ticket yo ku Momo Pay gulira mama wo gulira tata wo gulira muganda wo mwenna ate twagala baga nti eno concert ya fena abana ba Central wano abana ba West abana ba East mwenna muje twagire Ray G agenda kubeera erugogo ng'ennaku z'omwezi 10 May 2024 tujja kubeerayo Nobat Events byonna yabikola naye nga olunaku olwaleero tuba tuyingidde nalo na bidi nabaga leero tulina omugenyi ogenze n'ogamba Iraq negwala ya TV okuba Iraq oba any platform okuba Iraq azicha Iraq Kata ne Iraq no nenga goma internet tuli bamanyi tuli bakuzanyisa abana babeerayo naganze mba wano Iraq ate kati Iraq oyo era mukwano gwa S ne Matilda ng'oli eyo funa ng'obuzibu bwa simaya bakusiige hato ina nogu tera nogu everything of yours is sorted leero anyway sina buzibu naye olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gwe twagala okwogerako fena tubadde ku mulaavu tuli mulaavu naye betuweereza nabo bali muki mulaavu wadde abamu baabakyali naye bajja kudda muki balina okudda mu tugenda kwagala abantu paka kuwulira bubi sinasiba ku mukwano nze abantu nabagamba oluvaamu ng'oddamu bintu byakulemerako wowe olemera ku ssente ate kati tebakyatunga uniform kima gye batunga olinayo g'omanya agitunga brown skin Brian atunga emitima gy'abantu anyway olunaku olwaleero tubaddeko mulaavu naye waliwo ekintu ekikyasinze okugatta abaagalana abamu n'obbaawula kyetuyita piini password ebintu ng'ebyo omuntu n'omwa ATM nga asaba omwagala nnyo n'omuga bamanyi ojjanga kujjako ssente zonna z'oyagala okomyewo awo ensinzira okubuuza ekibuuzo nti kikola ng'abaagalana okusharinga ebintu pins password ATM cards ebintu ng'ebyo kikola ososa nayo ke Matilda akansooka n'omuge Matilda Matilda kyabulabe nnyo ogaba emmere ewaka ebifinosoka n'obiwa omugenyi ate abaana is it okay to share your password with your partner? I wouldn't find it to be a problem. Password ye yesimu. Yesimu. Pin code. Sina buzibu na kujisharinga. Era agimanyi. Okay, kale.
Ndisisaayo byange. Sigenda kusaayo byange. Ekitabo kansooke nkiteeke na wano. Bwemba sina kyenkweka, why should I put a password in my phone? Siri mbega wa government, Siri, I don't have any work that is so private, nti wachi sina bankwana nti lina gwenkweka, ate n'abankwana sibakweka mwami wange. Omwami wa mwanjulira. Abayo nga kimezo mami wange yangamba bula baby nkweka idezo ngambanga ko bakwana. I swear, I know he's going to watch this. I touch my civil wide. Chogamba buli akwana ngogenda ogamba mwami wo. Olonge kigendererwa ki? No, like bando omutundo zabayaga just kufuna that bit of trust. There are people that feel a lot of trust for you if you open up such things that you find very risky for your relationship. Okay. Hey, you know what? Friend Ankwana, you get it? When the meeting is a guy, oh, no, Nasanga, Bichina Ankwana. There is always, it makes them feel like, hey, Wangi, if they can tell me such, then this is actually my person. So, and also, Chibayama na kufuna standing too for. Oh, you know, it's over on Govado Sumagiza. Kati mchara wagama no Wankwana. Oh, no, when you is Ozuka no man no Teadiba. Teadiba, actually Coco Molembe, which together. And then also, it also depends on even the kind of work that you do. Because you're mutually moving into everything. Omusajja akola atya nyabo. Abakale era likirira. So I think obutateekawo obukuubagano mu makaago. So when you come and share with them, abagamba, if she can tell me, there's definitely nothing to hide. Okay. So if I can come and tell my man that I could be vibed or someone is vibing me, not because it's just protective or insecure, but you know when you're dating someone that is your friend, there are things that you find very easy to do, like telling them who's vibing. You're like, mubanga abanyume mbozi, tinadengule chikomando guy na kola bwati. You get? So it's, to me, I wouldn't mind sharing my password to my partner because there is nothing I'm hiding in my phone. Because in most cases, I want to wafe bano between. I want to take a password. There is something they are trying to keep away from other people's eyes. Ati abasinga. Simwena gwe Esther nkumanyi bato ina chichokweka. Neri abalala nga bo bayina bye bakweka. Anti ubwo tomulabye abadda wakana. Nedda kadala okuteka password mu simu ndowooza security purposes. No manyi. Security from what? Because no bajib bucket. Because because they flash it off and then they sell the phone off to another person. So abantu abasinga baba take up passwords mu simu zaabwe. They are doing it for their own. They are trying to keep certain things off other people's eyes. That kind of privacy. Okay. Neka kati nze privacy kijemba nizo kwetaaga mu simu yange. I don't take nudes. Nto wange ndakuda mu simu yange I take nudes. No. I don't have men in my phone like ngalia wankwana andikandiko. You get what I mean? So obola bida kati na password for what? And even if I have it, because now I have a kid, my son can like open my phone and just see things. And of course there are things that you can't keep for your children to watch. Katoboga hano mana izo kuja msimu wano na kebere ebintu ba yeah ba mu groups bateka ba bitu omanyi waliwo ebiseera ebyo omanyi abayindi bino twabeyanga ku Facebook na kuweleza tutalabanga ko akoleza hi dakika bbiri babangana akagambo send me your pics okitegere so no omusajja ono abadde atya yeah kati nze nizo ne password like of course I have a password in my phone but my partner knows it. It's not a secret and I can't. It's a parental guidance password. Just a parental guidance kind of thing. Nti mwana wange that's why kuja like if there is anything that he needs to watch because I even have app locks. I have app locks there like apps my son cannot just open. Nti agenda kubikula Snapchat, you know. And also recording everything very. Olusa agende ku TikTok. Olusa agende ku TikTok and TikTok kuliko abaana. Abaana bena kuzino bagezi nnyo. Do you know kids are funny? Akusinga n'essimu gwe nyine bane simu naye nga akusinga ogikozesa. My son is just 4 years old. Yeah. Na ye like when you're on TikTok, he laughs about those videos. Na sekera. Kali no gane kakati gwe. She also scrolling through. You look at something and then he bursts out into laughter.
Mukugabana, why are you laughing? Kat, I think he also crammed it. No, abantu bala basinga bela ku TikTok. Yeah. They are laughing. Ngeka nango lusa kula olikondo oseka. Nagamba, hey, these things be funny like that. Yeah. Let me try. So I have apps locks in my phone. Okay. My son cannot like open certain apps. He cannot just Nazo ninamu. My partner has a password. Abimanyi. Buli app yo Katuko tukuleke wetereze. WhatsApp. Otani so tufera wa. Ngomba tubulire. It's so kaze chendowooza. It's to what extent? Awo kati gwe tujja kwogera. It's to what extent? Matilda tuvemu. It's so ka tulina twayogedde ku pini. Yes, Pini, password. Matilda, let's say app slow. Then we have ATM card. Tekisoboka. Omusajja. Ndowooza omusajja wana accounts B. Account eza sente. So sente. Okay. Ate sente kintu kikulu nnyo. You're sharing ne insurance. Okay. Sina bangamba wenali kula bangamba nga sina ku musajja taggwayo. You don't Tewemalayo wenna. So you keep some to yourself and Yeah. give the world some. So ekyo mubane gye sharing ne gye muta sharing. Ze girlfriend wange amanyi okungamba kalo bya ne sente zo nozirire eyo. Noga akali singo manyi ensawo yange wemiridde no wiki mukwano. Wali baddo excusing amukatono. Eba tebitambudde bulungi. Waliwo eba tebitambudde bulungi nalowooza waziriridde eyo. Ne banno. Ayinza olowooza naziridde ne S ne Matilda leero. Bambi sinaziryako nabo. Bambi tanatuwa ku sente. Twongera Now, then wetugenda ku kya phone password kisinzira ku relationship embeera gye mulimu. Waba akaseera musharinga passwords naye waliwo ebitabuka. Okay. Then still nja kwogera nga Matilda obulamu bwe tukoleramu. Does your girlfriend understand or your boyfriend that a girl can my girlfriend understand that a girl can approach me when you have never met? Nangamba bro, you look nice. I like you. Omwana nakera ku machana peza high love. Nakuwereza nudes zaawo. Ngatozi musabe na zimu saba. Yeah. Awali naku zino bakalu. Yeah. So recently waliwo yankwala ngali Dubai. Nga ntwala na Dubai. Mwanji. Tiketi ye wensula wo. Nogaana omukisogo. Nagugana. Omanyi waliwo ebintu ebyenja okwewozaako nga nkomyewo. Ogugana kubanga oli generous naye nga mutima ogamba senga saakuzibwa bulungi. Senga ennyonyi eno ngirinnya. Okitegeera? Nange waliwo eyantamba ngende mulabeko e Dubai. Omwana ene kati okyakyogerako simanyi ono. Tetukikubirira nnyo kubanga omuntu wakiro kirowoozaako after the event 2 months later eguwanga bino bwakuna nga akigamba oba bwakutaana. Essaawa yonna ajja bbuuka. Essaawa yonna ajja gende Dubai banize mulabe. But I think sharing a password kisinzira ne ku personal state gyalimu. Interpreting a situation. Ebintu. Omanyi nti nno osobola gamba omuntu munaye omulimu gwange gwendemu bino na bino bi happening. Naye tukekiseera nga takyasobola kyebeera. Ng'era kikususseeko. N'anyiga n'agamba lwaki oyogera ne gundi. Naye nga wamugamba before everything started. Munaye omulimu gwenkola abantu bangi bandaba. My numbers are everywhere, so someone can easily reach out. Okay. Oli asobola oyita eri nga akuwa mulimu naye nga ajja na intentions. Kituufu. Can meet with someone now promising a heaven and earth for your career naye nga ate intentions ze endala nnyo. So before you know abamu kufa bakulira mu bifo omuli okwagala. Okuyita omuntu high love is not it's not a problem. Yes. Kati nomaliriza nga omuntu agambye high love naye nomugamba high love naye nga you're not for your level ya high beautiful. Exactly. Yes. Ebintu ebyo tubyogera. Nakulira mukwano naye mukwano guno no tulina okugenda empola. Okimanyi ekyo? Olaba tetugenda genda mpola bintu bino ne wogenda empola otomera ne wogenda speed. No, like olaba beera omanyi waliwo communication gye tukosa ku bantu ne ba pushing okutuwa neba sindiikiriza okukolako ebintu ebadde bateetaagisiza tukolako. Kati for instance, oli mukyala mulungi oli musajja mulungi ng'ono kati ng'ono omwami atudde wano omwami omulungi ono omwala akugambye hey love ng'omuddamu high love
abagenda gamba kankugambe already you're sending signals. Leka nsooke mbabuuze senga omuntu ampeereza hey love kyali badde polite omuddamu omunonti yo love No, hi. Now exactly omuntu ampeereza hey love newe muddamu hey oba hi no, don't say like hey, trust me bamaze omuleetera You can be like- Matilda, how do you reply to that? Someone that Ngagambe, says me, hey, hi love. I just, if you're not my partner, Yeah. you're my friend. Yes. Okay. I just, especially if it's a man. tugambe kugambia hey love Hey after love, here. I'll send you hello, how are you, my dear? Now Rashid dear, my Wait, dear, wait. yongera. My Why dear. my, Wait, you know? wait. My dear no, is it's- humble, is more like a basic word Tuchirekawo. compared to love. now Hey, love. kati Matilda Kati wadda mnagamba, how are you doing? wait honey? before nagenda now if my intentions How are you? Ante agambye bwati, hi love, hi my dear. How are you doing honey? Oh my How God. did you? Messi Era Hey! kuterako honey wano Anti ye yongedde kigumiza. nga tesinawa nagenda ku hey honey nze wonziramu ddiya nga intention yange yakukwana still era you have not sent me away. If I have a perverted mind I'll take dear in another form or in another way. So you're still not fighting my intention. So that's why I asked you guys nti omuntu wangamba hey love nenamugamba you're not my love. Oda mbuzi. Waliwo omuwala edda Ze kikugamba. edda nga nkyakula naye n'omuwala nga mukwana. I'll be frank, it was around my form 6 vacation nga muweereza hey love nga nziramu hi buddy. Now Era positioning oyo yes banana. nga positioning but later on in life this person had a crush on me as well and they were also just trying their level best to put themselves mu kifo ekyo nti nze ndaba bwoti bakiyitawo kya mu luzungu Kyogere mu Luganda. n'oluganda nti luganda oyitira oluzungu Ekirwa kyonna. ekyoku nga toyagala kukkiriza kintu. You want to act. Bakiyita batya? Denial? Yes. You're denying it. Exactly. Okay. So people are living in denial. So kungamba hey dear nze nge yaliko mu kifo omuntu nampita badde and after I gave up on approaching them they came to approach me later. Yeah. Nze lwaki dear osimutwala as a yes. Oh, you have a point. You have a point. You have a point. Naye nze olaba nze abantu mbagambirawo nti you know what? Gy'olaga sijja kusobola. Oba ompita ebyalavu byo tobimpita. Still esi okimanyi nti nno tulina okukkiriza. Yes. I won't categorize the whole gender, specific gender oba abakazi oba abasajja. Tulina okukkiriza nti I can tell Esi you have a nice shoe naye nga ndigamba engato enombi. So okimanyi nti nno still in that same context nsobola okugamba nti by the way let's just be friends, we won't date. Nainga in my mind I'm provoking you to kunkwana. Yeah, but it's Auntie also Nabo, not, it's just not practical for a man and a girl to be friends. Olaba kati nganze personally nganze may always mean my words. Nze buli waba oli chali wange abachali wange. Nothing beyond that. Your bracket tayina. Era wemba nkulina mukali era nja kutekamu eyo sako. You know kati nze omuntu yenna nze by the way kati shema ibalaba. Omuntu yenna watandika byombo. Oli wangamba nti hi love. Abadde alina ekyo kirowoozo nze siriddamu nti hi love. Because nze olidde obwongo abonga kati ono watukira okumpita love. Nze ngomaye nozo olusuka sombuza hey love nkuddamu WhatsApp. Like yo WhatsApp like that your is songerako kali ka spicy. And kati dewali. Kati first of all, will my girlfriend understand that the hey love came from someone that loves me and I didn't reciprocate it? Oba girlfriend wange ajja kiraba kimulume. She's human. Because with women it's different. Not with women, with human beings. No, everyone. Let's get out of that era of abakazi balumosinga abasajja. They are emotional. Too emotional. Abachala balina engeri gye easy. Sitegedde. Just because men don't react in public doesn't mean they don't. Anti fete mu abamanyi. Tetujja kutegeera. This is a selfish gender. But so mulimu omuntu ajja
girlfriend wajjo kitegeera nenga sijja kumuteeka ku musalaba nti ajja kitegeera forever and ever oluusi agamba nga kisuse but now pin yange okugikuwa will you understand that whoever sent this hey love message is not I don't reciprocate the love back or will you think they sent the hey love and I deleted my hey love reply will you understand that this is it so before I share my pin with you do you share your pin with me password yes yeah it's okay yes do you share go sharing anange obanza ino okukula kuba ndi mu public domain anti naye katukemekale ajikuwa ajimpa kugamba mwateekawo amasimu nga you know what baby you can use my phone I can use your phone anytime anywhere every day nonga ntolero ogenda nayo it's okay yeah then kati fera tusobola kwe understanding ekituufu ku understanding si kintu kyangu si kya buli omu waliwo okubanga wayiga wasoma oli muyivu otegeera but still deep down in your heart you get that benefit of a doubt omanyi wali waddeko nekyaliwo nga ine namba ya boyfriend wo ekyo kiba kirala naawe mukwano gwange bwolira ni namba ya boyfriend wange it's a different case ngenda kukulaga scenario you see anyway kati gwe kyogere nga obadde oyagala okyogera kati nga tugeze brown skin is my good friend and brown skin has my girlfriend's number I think no it's like this tukitwale ojja tusonyiwa mukyala w'omwami ono I'm your girlfriend ajja kitegeera okay yeah I'm your girlfriend kati nga nina enamba yaani obanga gw'olina enamba nga mukwano gwange Matilda alina enamba yo kati omanyi nti bwetuba n'amasimu tugeze nkuta essimu yo my girlfriend Matilda naweereza hey what's up like this guy is be talking about kiba kiralamu nenge kyokera ddala kimba nkucontacting no anti nyinza obba kati tugeze nze mbeera nnyo ne brown skin kati ayinza okunneetaaga kankawayo scenario there is a time my mom needed me my mom needed to talk to me alina byagala muyambeko nga the only person I know banga manyi Wendy is my girlfriend so my mom contacted my girlfriend now my girlfriend had to yali amanyi Wendy naye ng'essimu zange ziriko I had a long day nasula mu studio I didn't charge then that day misala zonna nesiba nga nkola so it was evening my mom had looked for me for the past let me say 16 hours now she was trying to get me kati nga talina ngeri gyanfunamu so what my girlfriend did she logged into my email synchronizing enamba zange mu simu ye nagamba at this time ono guy alinaani at this time watabeera na brown skin alina Derek oba alina Jerry oba alina Gundi so I'm ngezako rectifying kintu kya why your boyfriend would have your friend's number kati ayinza obanga manyi sawa zino kusandobera ne Matilda okay so aba akwetaaga nga esimu etakureachinga alina kukubira Matilda yes. Now mweyembeera kitegereka lwaki number tuzirina mu group yaffe why do I have your number why do I have Matilda's number Matilda okategedde yeah of course I understand what he's talking about is totally right nenga ogambye like she synchronized yes she synchronized she did not have the contact she didn't have yes me I can't have your man's phone number never ojimpa the next day I delete it like I have a friend her guy has ever tried to like organize a baby shower yeah jimpa yakoma kujimpanga every time I need that guy's number I go back into her WhatsApp like what's the number you're not going like netuke chisera nampyanga I nkoyo omubuza mpoze number ya guy walichi mpoze number ya guy walichi ngobula jipinga mu WhatsApp eberawo I had to be frank with her nemgamba you know what I'm not a kind of I feel I don't find it right for me to have your guy's number like we do not have anything to talk about and girls have issues I had a friend at campus guy way like yeah why I got biased with that a guy like we contacted like yali amunonyanga tamulaba bichi so na kolachi na contacting a friend
bikyaliwo. I'm like, I don't know. Nadde manyi aliwo. Nti ataliyo. Kati gye kyava ngamba, bebe ng'oludde tukyalirako. Jjojja okole ki? Otulabeko. Kati nva mugamba, I'll find time. I'll find time and let you guys know, and then I pass by. Kitegera. Kati kyali wange nga bw'ogambye yali ayitaayitayo mu masimu n'asanga nga tulina guy tukola ki twebuuzaako and I hated it, and until today guy no wajja nangamba I can't have his number yanyiga nanyigira nangamba mbwe you took it personal. So nangamba, you know what, I really find it I feel very bad that you'd even think I can date your guy. First of all, her guy wasn't my type of guy. You know, there is what type of guy I understand it, but as my friend, you understand. Because we are friends, we talk. And of all things, banange. Eventu bya type of guy be doubting nnyo. Ideal guy. Yes, ideal guy abeerawo for marriage, princess happily ever after. Then there is just wa emergence. Obeera n'omusajjawo ng'okimanyi bulungi oyo omusajja Matilda tasaamwaga. Okitegeera? That's no Matilda's test. Nga newomundeeta n'omuteekaawo. Kati kyekyo kyasinga okunnuma. I think man, my intentions were really pure. I didn't even contact that guy first. He contacted me first. And then she came like, yo, like, come on, you're boring me right now. We didn't even fight about it because then I touched my guests. By the way, I hate to be with my friend and we're fighting about a guy that's even going to break up with you anytime soon. Even from that same moment, I wasn't the reason they broke up. Simanyi bitu bya kujjukiza. Ni mwana gojjukira bawangamba akantu kanene. I don't know those things. Kanamuka muka nga ulabi. Ngachibi. Tafale mukama jako omulala. Najjukira kiri weyatabukira. Ningagwe. A species called a man. So we go back. So when it comes but men are good people. When it comes, of course, men are good. I love men. I treasure guys. Yeah, those are our darlings. We don't have a problem with them. I know, angels. But we have, definitely. Our CEOs. God's some of the things that in God's real image. All the braveness. The Alpha and Omega of Earth. Mutandise ibozi bozi ya. Nga tuze wale point ya password. Yeah. Not just submitting. So, is your partner asobola okukitegeera nti you are inviting a Matilda home, not for yourself, but for the family? No, at Katawe to Chibera different. You know, when we talk about the passwords, what Matilda zichendoza chiri nti bichi ebiyinza okuva mu sharing a password. Exactly. In this case, for example, my girlfriend's phone has a better camera. Because it's for my content. Yeah. Ndikwata content oba ndi live ku TikTok oba ndi ku kolanya Instagram live. Maybe nyo Jen Merenio and not TikTok thing is still Matilda jakunjigiriza yangambi. Naye kati nga aga mukazi wa numba ambuze jengendo okujigiriza. Yaga atekawe embeera. I'm on Instagram with my girlfriend's phone, and a message pops up from my friend, let's say brown skin. Yeah. Ngamba, hey, how are you? Now, am I in position to understand that brown skin comes from a space of I'm a friend to both of you? And the thing is like this, you know, when it comes to phone persons, by the time we should also look at the advantages and disadvantages of it. Of course, it has its advantages and its disadvantages. First of all, to know sharing, someone sharing, your partner sharing their password with you does not mean that you should go into where it feels so private for them, like into their WhatsApp. But then phone display. Yeah, phone display. Yes, Esther, my partner knows my password and I know his, but he can know
I can access my daughter's phone anytime. But maybe later nefuga kwa mweno respect of area. privacy. Ochitege respect for privacy. Chitage na get them into my chats of WhatsApp. But of course simugana. Like chibe Yes. chino bera clear. Sikugana so okola bena byoyagala. Negwe ngo werekere mwako obuntu. Mugambe atole makusima nnyo. Oleme kusala butundu. Banga simu ya omusajja eno ogitunda moja kabira bwerere. Ate let me tell you. Bino ebintu wetuba twagala abantu tuba tubagala ebyaddala nti n'ekintu kyemulabanga ekiyinza obutabeera serious kubagala nakibeera serious. Of course there is no light issue. Yeah, so you can't say kati nze okwewala ebyo byonna There is no small issue. era kati nga nze esi waabwe password ebeera yange nsiga password naye Matilda ngabayo sirina buzibu ate naye ye sijagala anze ajja munnyonnyola ng'agenda kugamba why don't you want to share, what are you hiding, okitegeera. So to keep all that drama away and also to stay in peace and harmony with somebody omulekera n'agimanya. After all, I had nothing to hide. nange mba sirina kyenkweka but for his peace of mind Kati ye wabata naye peace of mind. omanyi we have to be honest. Peace of mind is not achievable. emabegako nali siteka namba yange ku TikTok bino betekako nti for business. Kati let me tell you katola jawo nga bigamba bana how tusobola kufuna tutya nenkwata namba yange nenjita ku TikTok ebeerako awaggulu for business naye omuntu ajja mu simu yo nakuweereza message tomumanyi hi oli mulungi nnyo nkwagala njagala kuwasa okitegeera kati omuntu ngo ebambi omusaasira agana kudda message eyo agirabe for as long as your response wasn't one that is encouraging that kind of situation. Anti yaba ajja kufuna does your partner understand you your stand? Akitegeera nti omuntu asobola okuweereza message nga tobiriiko and they have your status the phone balina intelligence and Etiquette, discipline. If they have all those things then kiri okugabana nabo. Atala bankubuulire even when you're going to a relationship with somebody jukira neno nga twetandika buli mwayogera ebintu bye byonayogera ebimusanyusa ebimutamusanyusa ebimujjako ebimulekako kati omuntu kasagamba nti no I don't feel okay with sharing my password don't touch asibaako naye raba Matilda I'll give you an example. Relationship, Matilda. My partner told me that for him he doesn't want me to touch his phone for any occasion. He doesn't want it. Sina chenjagaza. Naye yajikwatako. Hey, he's free to check because check. Yes, it's selfishness. It's not selfishness. Yenga. Matilda ebibozibozi byo bikomewa. Ye yanyinyonyola chiche. Ebibozibozi byo? Nede abolaba. Tugenda kukulekera kamera. Oyogera ebibozibozi byo ku kamera. Namba. Ye ayine ensonga ze. Kwanza ensonga ki mukama wange. Nangamba, you know what? Sometimes I deal in some there's work I deal in and it's not really good for your eyes. Like it's that private. So I really don't want to know about waba mukesinga nkola ntyo olwo. Akatinze. Esitoza kale. No, omulekerawo that you know that thing that you say the benefit of a doubt. No jimuwa. Nangamba, you know what? It's okay. Have your phone. But kawedde mudda oyina okumanya naawe nti nno oyina okufuna engeri gye weefugamu ate tokiraga nnyo kyate totalabye tekikuluma kyese tekiduma definitely but tokinkuba nnyo mu face nti I don't want you on my phone you get what I mean yeah so beera nebyo naye nga yakingamba nange nesooka nemagesizenga what do you mean I can't check your phone I can't see your phone no you see lwakingamba bwenti nti tuli mu baagalana wano kyobala nze ngambye no ngamba you know what esimu njagala njirabe oba kitegeera gwe nondaga nti sebo eyo tuyagala ngikwateko naye mmwe tubeere realistic wale waddeko ne partner wo nabeera ku ssimu tugeze okumya omwango wakasaa 12 ez'olweggulo otudde mu ntebe oba wasiibye waka naye lesese Sunday or Sunday ali ku ssimu from morning bwaseka smiling nga wajika kama sinagenda kwa mfumbiro nadde emisinde n'agikeberako n'agiza you know how that thing is tempting yeah taking aside your phone etiquette
Soka tewega tukoletya. Nedda kale nze kyengamba nti Jesu muba mwina kwewa mu kitiibwa amaizi embeera nenga kabeera kamanyiiro. Akaaki ak'okujja ku ssimu Nobeera ku ssimu ne weesesa. Yange but ngaze nga ndi waka n'omwami wange but I'm on my phone the whole time. Weneesesa. Era abasajja abakambwe ajja kugamba gwe nobeera serious. Ona bakuyambye. Oli ajajjasa. Ate bayagigulira. Wiki number suspect. Owajja kolawo ekiro. Ogera yeebase. Teweebaka, make sure you don't sleep. Olugira ngo tunayo bwoti. Nedda. Tunayo bwoti. Ebyo tobikola. Bw'abanga ne girlfriend akikola omuga give me that phone. Peace and harmony. At that time, if you want peace and harmony, they're just things you don't do around me. You get like you can't be on your phone and you're all laughing, shouting. Moduka mchungu geze ne manju to yagala kubeera yo ebirozo na bikusimu. Omutuga you know what? Soko jimpe one. Kankuyambeko. What is funny? Like ani go yogala because fabawala bobango nyuma ne SC ngambade nyuga ne SC ngani ne guy one. Bwangambe ekintu ekiri funny in most cases I will share with him. Yes, if there is an image I'll be like, no, guess what, check. Labo no byampereza. Ne museka like you laugh together. Newe manga njaga kujewa. Najisura kawo nadda. Is anyone calling me? There are those people. Ajala kubeera mu kitchen daga. Esire tebana bajikuba. You get so it's Kacha au esi wabera wina toli agenda kebera simu. Yeah, bwe mabere ku bibye. Laba yo it's provocative. So you shouldn't provoke me. Yeah, don't provoke. Despite how simple I am. Ate wabanga gayi abikola. Omuleka zobe esize nagamba. A man's bad actions cannot influence me from being bad like them. And what I'm saying, oli wako gakola musajja ali wali anisa amagulu. Bwaba musajja nga yabikola. Arsenal na Liverpool. Alizo bakatete basajja tebayino yakati yakwesesiza ku masimu. Omusajja wabanga imosasi wali abennaku zino. Bwaba nga ali ku simu ye. If a man is cheating on you. Bagala nnyo laga nti bagezi nnyo. Kati awo. Mwagala nnyo laga nti buli bagezi nnyo. Wabeera yo oli tagikwata nako. Ebe batayina muliro. Tayina muliro. Abaane kano. Kaya bad. Kyokka ekibi atekamu kamu kalaba nange. Akalangalo ne kateekamu kutu. So most cases are actually doing bad things behind your back on their phone. Either I make sure ajabi maririza netali kikulaga. Okujjako nga mupya mu system ey'obwenzi naye wabanga veteran asooka bimaliriza nadda no abaana bakyuteko baba bambi tebabimanyi ate womunyiizaamu ayagala akulage kinafunye omuntu era kubeeraga hey baby toyago kye bagaa nti abasajja mu bakubisa mpisa nakubisa nakola ebibyo byonna gwe nogaa naye manyi wano tewakyali wange kumbe ye yakivaamu yasika mudda ayagala omuwa space ye you go akola ebibi byonna byonna ati ngwe bwekyawakyawa nogaa naye banayesika kikambe wano nogenda kati tubadde twogera ku passwords right kati tugendako ku sente nakyogeddeko ekya sente when it comes to money nga bwagambye buli muntu olina obeerako n'ekintu ekiri private tewemalirayo nnyo omuntu kuba bana abantu tetubamanyi nnyo ajja kubba omuyagakubba be bakazi bawulira Esther embozi ozuwulira sima omusajja namuwa sente zange nazibba nadduka abasajja n'omulira omuwala namwadde sente zange waliyo bakola joint account naye nguno ya pickinga sente kati nga zimu abateeke batesa emyaka emeka 5 nedda nga omukyala yateekayo sente naye nga omwami we bakola kati omwezi tulinawo meka kakadde teekayo emyaka 5 bakola gundi yabya myaka emeka 5 ng'emyaka 5 tegiggwako nga takimayo sente omukyala nga mugagamanyi genda okimeyo sente oyagaba bagende babiri naye tebagenda babiri ng'omukyala agenda afuna sente weyafuna teyazifuna bagamba mukyaka omukyala yali teyaziteekayo nga sente yali nga kuba omulanga e Kampala bembi sente bazibbi bademba ku bbanga yebba naye nga baali basharinga okitegeera otekayo ntekeyoza abaana biki biki watugera benanza kati ebyo byaliwo Kampala awo kati ebirala tutumayo byaddako ne babyali bitya naye byali awo Kampala
emyaka 5 when it comes to money Esther tunobeera very careful kubanga sente zisula abantu eddalu ate people change ate people change ate abantu tubeera mu relationships naye nga buli omu alina intentions zize nga ze najja namukwano omulala oli yajja kuyitamu buyisi omulala yajja kulaba byafuna wadduke like that. So when it comes to passwords or pins for money, especially abasajja batera okikola ennyo nawa girlfriend record ye namugamba whenever you need money you can withdraw. I think omuntu obeera obaako n'ekimu nga waliwo atakimanyi ate ebintu ebyo tubijjemu naddala ebya ssente mu firimu ebyo manyi ssente ezo zirina olusitaka bakajanja. There are some people that are not good with numbers and passwords. manyi ze ssente zintabula. What do you mean they are not good with numbers and passwords? Ng'olina ofuna omuntu akuterekera ku password. Ekyo kibeera kyejo. Ssente Kibeera kyejo. So if in your whole life laba kati mu mwaka wabadenga baana mwe muzannya bannange mbu ssente mbu password Tokisanga password. impossible unbelievable. nze sisaakwelabira password ya sente zange. Nsobola okwerabirako eno pattern ey'essimu naye saakwelabira. By the way I have a phone waka Oppo yange nerabira pattern. Kati ono esa sokola. Naye saakwelabira ya ssente. Tinamutuukako. Sente tosaagyerabira. And omwewonizo gyerabirira unless you have so many accounts Exactly. and you can't figure out now which one is for this one or the other. Kati kamba senze yange ya MTN sigimanyi. Leka togikozesa Line nnyo. yatuula awo eriko sente. Ati We kuba have tried. togikozesa. Kuba togikozesa nnyo. Naye kati nga No, line some people are ogikosa all the not time. good with passwords and pins. Like it's just like that. Walabyeko omuntu nga si mulungi na kuspellinga bigambo. So no waliwo n'abatali balungi kutereka let's say phrase mu mutwe gwabwe. Aba yeetaaga buyambi. Tugenda ate wano kwesi media tulina omusago gwe tuleeta. Buyambi kino okumuyambako ofuna bimukolera. Afune eddagala. Afune omulala. Ayinza kuba waliwo waye takola. Okitegeera. Ayinza kuba waliwo waye tagatta. Nga yeetaaga okugatta. Yeah, so tubeera just tulina kubeera careful. You cannot tell I don't nze sifunangako na issue when I know my partner's ATM pin. Tebinkwatako. Okay. Nze kasanga nkusaba ssente n'ozimpa ate pini yo gyetaazaaki. Anti kiba kiki obanga omanyi Naye nze omu omusajja ampa ku bugunda ayina engeri gy'afaananamu obulungi. kino ekitu kye mbadde ndina okwogerako. Ati abakola Kino engeri gye kiraga nti sugar future gyeri, there is a future at the end of ekyo the day. tekiraga future ya kintu kyonna kyonna because today I'm going to come and tell you give me my card and I change the pin. Era ze mbaliddeko zeezo. Okitegeera, there is light at the end of the tunnel. Bano At abasajja all balaba. costs. These men are not stupid. They are not stupid. Omusajja agenda kuwa kadi ye ng'eriko ssente. Naye nga eziriko tezimuluma. Ng'amanyi ne wookera n'ozibba. Tezimuluma. Ng'alina backup. Alina backup. Akuwadde account eriko obukadde 5. Ng'alinayo obukadde 2. Kale amanya okimanyi agenda okuwa obukadde 5 aba akimanyi nti kati ezikumanyi. Ezikumala. Zali wiringa okuteekamu. Era bagamba ono ne bw'azibba. Yamanyi. Ninaye Naye tasobola kukwata kuli bikadde ate abakola 3. ekyo baba bakomando baba ba smart wire. Baba ba smart wire. Tebabeera loyo. Otolabangako ba sugar daddy. Osobola omusanga mukazi we talina kyama kye kyamanyi n'ekyo. Naye nga bano basayikiki babimanyi. But I think kyali wadde nti oyo aba loyo aba akwagala nnyo. Talina bya loyo. Kozi batugamba mbu opposite ya side kiki ebeera ki? Ebyo babikola abawala abapya. Nga babadde tebalabangako ku basajja balina ssente oba abali in an extreme kind of class. Leka kati nze Matilda. Nojja nonimba olwokumpadde pin yo, you're telling me you're loyal to me. Ati buli kimu nkikuwa by the time I'm giving you my pin, I'm Giving me your pin ate ekyo kibanze kikasigino ndala nnyo obala kaki. Obala kaki. no, twezimbye ffenna. Akwagala nnyo. Eso chegera. Naye ate Matilda n'agikuwa naye nga wallahi byaddala akwagala. Let me tell you Use of an something. accident and I get a stroke. Let me tell you Yes. something. Let me tell you. Wabeerawo ba Wano naina lawyers. point. Wabeerawo ba lawyers. Wabeerawo ba lawyers. Omuntu omugagga. Owulira? Omuntu omugagga. Esi kiyingidde ku ssente alaba nze mutuufu. Let me tell you. Nze Teri kuse bya accident. kuse. Waliwo ba lawyers. Omuntu nga mugagga. Zigagga abasajja abasinga abagabayo bipini. Simanyi my card ziya. Baba ba scammers abakyasinze. But Akuwa kaadi ya bukadde nga kuliko obukadde obwo. Nga bayinga trust yo bwati. Olumala ogifuna nga kuba obukadde 10. but
wane Uganda. Wait, for my girlfriend to have my pin and my lawyer to have my pin, I think my girlfriend would have my pin. No, your lawyer would rather have your pin. But I'm talking about a girlfriend that would deny from scratch. I think it's okay Anti to share kati a pin. gwomanyi obuzibu bw'olina obitaddemu emotions ne feeling. Ebya ssente. Kaakati mu ssente ng'ozifunidde ddala tebateekamu ki? Emotions. Kyobalabanga abasajja abagezi oba abakazi abagezi, they would rather have a lawyer because a lawyer ali ku mulimu. Naye ne waliyo ne balooya babbi Matilda. Tewalabayo? Labayo esi. Omusajja looya n'akwata ekyapa kyo n'akikyusa. Okitage waliwo gwe baasiba wano namulaba ku mawulire yatunda enju y'omusajja Entebbe. Just omukisa gw'okubbibwa. Esther, you'd rather get a lawyer because nkubulire lawyer bw'atuuka n'akoowa. Lawyer wanzibanga sina kintu. Lawyer bw'akuba osomukwata n'okola ki? N'omukazi omusiba. Oluusi omukazi tolinza musiba lwansonga oluusi maama w'abaana bo tolinawo omutandika. Omusajja oluusi oyinza obutamusiba agenda tambula dduka olubabuuzamu katono nnyo abadde ani eyakubbi abadde bba wange. Tebamunoonya nga bw'onogamba abadde lo yange n'anziba. Tebabanoonya kyekimu. Nti omuntu mumanyi. Abantu kati bakusibira ddala wadde oli mukazi we. I have a person I know, sija disclosing amannya. Naye ya Wancho gay cause ali so close wana kinagenda kiraba. So this person, they say yatwala sente z'omugagga omu ku bannannyini ba BBS. Omugagga yamusiba. Omuwala buli kye yali akoze n'akitunda. Amuddize sente naye nga sente tezivaayo. Si kikyokubba sente tubasiba tobanga ezange. Nange nakusibye dda. Omuwala eyazibba yali side chick. Naye nze nawe si wakyali ate siga mukyala we waka. Yali mukyala we. Yali side chick ngeri gy'okkirizamu kyakabanga. Side chick bakusiba. Batete kyagamba omwami wo wakubba nga wadde omuyinamu abaana akubba okuzza tomusiba. Let me tell you something. Wabawo obulumi obukuyitirirako ng'olayadda ne bw'onomusiba it's going to do nothing. Nogamba you know what? Yeah, you're incurring more costs. Your family. Ogamba kati gweteekamu ate taata w'abaana ate musibisa ate abaana bambuze wasiba waki nga tata afe kazitwale ndikola endala. So ne waba lawyer omukwata jeke bot nonga ezango jazireeta. Ate wabula. Ate wakubbira mu mateeka. Ate kati wabira. Kubanga amateeka wagusinga. No, labayo unless it's scam. But oyabaze just intentionally ngajja ku scaminga. Ne obanga ofunye omuntu ali genuine, obanga olina omusana ofuna omuntu ali genuine. Kyovala babagagga batusingira ddala. Baba ne lawyers abakola ki? Abakumira ebyabwe. Weuzizabwe ne bazibalekera. Gawena ki? Nga balina account yemu nga ya couple. Ebyo bya kisiru. Ffe tetubikola naawe. Nze sibikola. Bibi nnyo. If there is any development. Ne kale tusogedde mazima. Ekikwatagana n'akasente. Sente tebagigaba banja bati. Naye nga akomusajja kamusajja. N'akomusajja kali kamusajja nakoleka. Naye akamusajja nnyo kaliya. Olaba labayo obanga oyagala akamusajja is a very selfish gender. No, omusajja talina kuyambibwako kukola kintu kyonna okugyako nga mukazi we yasimye. Ate omwenkanonkano gwakoma. Awo tuli mwenkana. What happened to equality and equity? Ffe tubeera n'abaami baffe ebyomwenkanonkano tetubimanyi. Abasajja baffe baba wano. Kyobaba wabeera wano byonna alina bitutuusaako abamwami wange omwami wo waddala teyeetaga na kutunuulira kikumi kyo yadde nekyo. Naye abantu abali eyo mutomera nnyo olw'abakyala abalungi abajja ne batugamba mbu waliyo omwenkano. Abaami mutomera wabale mugamba mazima. They are very submissive. Bwe kasira queen yonna eyo owoza nze omuntu alina kyomugamba. What a man can do, a woman can do. Ebyo tebiriiyo. Kamera naye tudda waka tufukamira. Tugambe n'ababyogera. Omanyi twaliyo ku office nga nyumya ne kyali wange ne twega neggo omanyi. Ebintu by'omwenkanonkano bino si byangu. Ng'abiŋŋamba koze lwaki. Menga nego okimanyi nti no obeera omukazi n'owooza omwenkanonkano. Naye waliwo egi w'otuuka ng'omwenkanonkano tegukyakola. Okitegeera nga you need a partner. Ate teri musajja ayagala omukazi amusingako nnyo okuggyako omusajja mubbi. Naye omukazi akusinga. I think omukazi akusingako akusindiikiriza okukola. Nedda akulemaza.
Siwakikula mpozi omusajja wa kyejo. Bano abasajja kankugambe balinga abaana bato ffe betudiringa nabo ennaku zino. They are babies. The moment they're acting like babies. The moment omulagira nti You can take care of the home. Amaka agakulekera kati ate nafunayo amanyi nti talina. Najja n'alya emmere yo nga gwe yagiguze. Ayinza obba nga tannafuna. Naye nga ajja funa. Nedda oyo ate asooka alindeko okuwasa. Dabayo oyo bw'atyo. Gwe kagambe nawe kenyini oli musajja ki. In most cases omusajja aba takuteeka mu ssente. Ayinayo amanyi okuzisa abagoba kola ki? Gwaziwa. So tannamukwatibwa kisa. That's being unserious. That is people. Be bantu betubeeramu. Naye abantu banjawulo. People are not tomatoes nti zonna zawe. Anti labayo abasinga abaami balinayo a bit. No, it's in them, their DNA. Mwerimu ekitambula. Gonna kugambi olaba omusajja waba tannafuna ssente takugamba nga nti tajja kukyuka. Soko omuninda abuzifuneko awo. Amala gaggawalawo nawe wakugaa sijja kukyuka ogamba kituufu tojja kukyuka. Azinga mubatiisizza nnyo. Tubagamba mazima. Era twagala babeere nga bakolera their men nenga bakimanyi. Era kale asobola okusigazaawo n'obeera nga mukyala we naye afunayo substitute. Asobola kufunayo sente etabula abantu. Omwana gwatwala e Dubai. Olima wali abasajja wanne e Kampala. Kati nabadde waneeno. Nakyali wange. Gaya omusajja mugagga. Abadde ne mukazi w'emyaka. Naye kati omenyi gwachakala ne Dubai. Nyemeza. Slayer. Mwana mulala nnyo. Obeera n'omusajja wo ng'omuzalidde abaana akuleka wano. Waba akuyambye akutwala. Owulira. Waba akuyamba akutwala ki? Abasajja baleke naawe. Waba akuyambye akutwala likwedeni mu kitobero. Awo gwe mukyala we waka. N'akwata kapeti n'akagamba akutwala Dubai. Gwe n'agamba ngenda kuwa ssente otwala abaana ejjinja. You don't play with men. Ebiyiriro, ebajita biriro. Ebyeggala. Ngenda abaana kamba twala ngenda bawa ssente okadde wiri ujja bamala. Omugendeko ejjinja n'abaana ngenda bawa driver. Tujja kusula mu hotel gundi. N'ogenda nga weewaana n'okubira ekika ky'amajala bannaye omusajja yakikubye. Kumbe n'agamba but I have a business trip at Dubai. Na bulungi baby pup n'akikwata ne beetwala. I don't know when owoleza nti kyali wadde kyamagezi ogabana mobile pin. It is not. Let me tell you, omusajja agaba ebyo ebyekisirusiru ali reckless with their money like that. Abeera musajja munaku. Anti njagala omuntu anyambeko. Banaye tulabye abantu. Wait, in the music industry there is a clear example of Bobby being Bobby Wine's financial handler, and they have been able to build banabayimbi ku 10 kuliko no wait, a clear scenario je tuze tulaba. I don't think Bobby I may say Bobby ayinza obanga talina naye ayikajiina cause wano recently we bali striking Gravity wasoma eyo strike je bamukuba ku YouTube wansi je wali wasembera ddala it was Bobby Tungo that was striking. So Bobby's kitegeeza either YouTube ya Bobby Wine eriku email ya Bobby oba Bobby's an administrator era muwabita muluma but YouTube eva kakasenge ati tutandika still ababadde mu industry for abadde next to that guy bakimanyi nti this chick is Bobby Wine's financial handler in specific. Nenda ko Matilda nkujira still we bali batandise complaininga ku no batugamba nti Bobby Kyagulanyi yali so much influential as far as finances could not offices. So I'm trying to show you the Wembanga I'm inspired by Bobby Wine and I feel like man I'm with the right person and together we are one person and we can build an empire for ourselves. Kubanga ekituufu kiri nti fe abasajja ekikula kyaffe nsobola okuyingiza obukadde butaano kati ku ssimu ne tuva ku satellite nga buweddewo because we are extravagant. Mulya power kulya bubi. Exactly. Naye nga nebyo tulidde tebirabiseeko. N'owaako esa akamu n'owaako gundi akamu mama yaŋŋambye n'oddeeka ng'olina emitwalo 10. But if I have my woman as my financial handler nemugamba ngendagendako ku satellite kangendako esaayo zino na zino I mean if asobola zibudgeting obulungi. Yes, wembanga mwesiga nga ali prosper. No, the thing is like this. Kyoyogera kyonna kituufu. Abasajja ebiseera ebisinga abalina bakyala baabwe. That's what we do when you're married and you have a man. Tobeera financial handler
obeera ogaidinga omuyambako obutakola drastic decisions okitegeera and irrational decisions nti abeerawo irrational financial decisions naye kiba tekitegeeza nti nina ne passwords ze. That's not what it means. Oyinza okwesanga wawadde example ya Babi ne Bobi Wine. Yes, she has been with him for years. Definitely, she has to be knowing all his incomes and expenditures. Kuba yabadde mukyala waago she has been in his business for years. Naye togenda kungamba nti every financial thing agimanyi. And let me tell you, for abakazi, that is our nature. Katonda bwe yatutonda si Babi ka yakikola. Naffe tukikola ewaffe. No, I love Babi because she's a public. Nga njagala era nga using using that same example ngaja kulaga abatakikola nga like she's controlling the finances. She's rather guiding. Nti guy we mwabasajja mwina weakness. Nga bw'owadde example omuntu oliza omumala gasasanya ssente yasooka kugamba nedda linda okatono ssente ozidibudde bulala ogira osibamuuko okitegeera kati fe abakazi kyekitukola nekiba tekitegeeza nti nze nkuwa amagezi ku ssente engeri gy'okola ki gy'ozikozesaamu zijja zinkuyambako nti hani neddaogonze nnyo naye nga sigenda kugamba nti kuliko meka ku akawunti yo nga sizimanyi na muwendo. Wali omanye nenjogera y'okusanga Nazaro osange ngo it comes from that financial control stuff. Nti maama tulina omuwaziro ssente nedda tujja zimuwa. Tusooke tukole kino. No, from a girl's side that's not what it means. From a girl's side kiri kitegeeza banazara batuyisa nnyo. But I'm from an angle of have you of late discussions that tubeera never in-laws is nga baba tanna wasaki kidio oyo yali atuwa ssente naye baba takyatuwa ssente baye ogende wa baba mukazi we yasalawo buli kimu I'm trying to bring down the narrative of most successful homes. The woman is the leader, but rather the man being the face. You can't be a leader. Museveni tasobola tukulembera nga talina direct in ku Ministry of Finance. I understand. Matilda tasobola, I don't believe nti toina direct access to your man's income. I do not have direct access to his income. Ye kyangamba kimu nakoze miliyoni ezo guidance yange yonna ebe ina besingirako ezo miliyoni ezo 5 ne waba yakoze 10 naleeta 5 zenjo manyako okitegeera and it's not mandatory for him to come and tell me everything okitegeera kati kyekimu ne ku bantu abalala olusi betulaba nti yes ajja kumugamba nakoze obukadde 10 oba kitegeera naye nga yakoze wabi bibiri nze kyendowooza kyali badde kakola obukadde 15 nkwateko obukadde 5 for my personal security nkwata obukadde 10 buteeke we bamanyi obukadde bune 10 bwentadde we bamanyi the pin is shared. My security is my security. Actually, it takes back to what you are saying. Oyina kyeweesigaliza. Ng'omusajja. Natandikiddeawo ne mbagamba omusajja abanaakake. But I mean, ate ngambe ebyo bigenda nakukomya ku bintu by'okwetta n'abantu okutta bannaabwe. Okimanyi nja kulaba omukyala gamba ssente zino zonna afuna ekitimatima n'akutta. Nakitegeera abasajja bassa abawala lwakubateeka mu nnyonyi ngagamba omuwala muwadde buli kimu n'essente zange zimuwaziwa tulabye biri ebyabakasiwukira baani all those money abakazi batta basajja properties oli abalamu amaka mwagazimba babiri liri kutaka wuyo oyenda oba okitegeera. I think abetta be bano betusanze nga tumaze okukola nedda bonna ate kati kasiwukira yali kasiwukira eri bwetyo n'ebirala ebibaddewo era ogekulaba nga lwangoozi oli abeerawo naga etwakola ffenna se balina abalala oba okitegeera mu ssente zenkoze kwe kufa okitegeera Hey, so it's ate waliwo omuntu alina notion nti nze kyenkola nkireeta ku tebo ne tukitemerera awo kati kankugambe kino ekyo bakikola olaba esiye bakikola naye nga amaze okugjako ofunye miliyoni 10 ojjako 7 n'okwata 3 n'ogaziizo zozo zennakuze bampadde akalango pin buli omwasigaze eyiye no pin musozi sharing naye nokola mu obukodyo ate n'ekirala nakugambye
omusajja ategeera ssente tagaba piini wakiri akubuza oyagala mmeka bukadde 10 nagenda nabwithdrawinga n'abukuwa naye nga takuwadde piini ye abasajja bakola ekyo babeera ba smart wire abamubbi abasmart wire nga zikugulako ka trust ko amala okukagulako yo obukadde awo 5 akubba obukadde awo Matilda submit tuve wano ng'ogamba munnange omusajja njagala nnyo apa ne password yange kati nga jagamba Esther njagayo obukadde 5 nga kimanyi okola ki obulina nga gwe obukwate olaba mpa password ye ya ATM sente ziyita kuno nga ndaba ng'azikuwa mya nga myasa kati okiraba naye nga ze kyeniza okubagamba passwords and pins could be shared naye nga tukirowoozezaako bulungi okitegeera ate natubeera tubisharinga tuna making sure we are sharing them for the right reasons. For instance omusajja ogenda kutambula ogenda mu US naye olina account yo osobola okuwaani mukyalawo but still nga that money is budgeted for okitegeera kuba tetulina kusomesa abantu bya babuzabubuza tulina bagamba ebituufu nti omukyala banyige nti bukadde 10 bwe ngenda okukozesa Matilda tugoba onyiiga kakati Avenger Matilda the Avenger oba the internet so nkuwadde twakoze budget yaki bukadde 10 ngenda beera US a whole year so nti obukadde 10 okay tugenda bana zo muki cash but the money is on my account because nino keeping a track of the transactions riba ino okupeza notifications Matilda has withdrawn to M Matilda has withdrawn this okitegeera awo ngaba password wankoma wampa accountability atijukira agenda omazojimu okitegeera bwaba tagikuwadde before bodda bakwe accountability yoyo omwami ali mu byenkulaakulana atali mu byakajanja nakatijjo okitegeera era omuwala ali oyo omusajja kasita agamba ebintu ebyo sooka omutunuulire omubuuze naye sewe kyogala tolina kyobala ng'ebintu byompa biri extreme ate Matilda abikubuuza atula ate mu maaso n'akubuuza kubanga ze bino byonkolera tebabikolerangako siwulirangako n'abikola ate n'ababikola mpulira ababbi ate n'abikola mpulira ababbi oyakunzira ekisebo balaka kisina kantu oli ajja gamba nze bino sibirabanga kangambe eri abasajja abajja mu bulamu bwaffe najja nga akoledde budget namayino matange namufunira apartment ya akuteekamu milioni ze 10 nga kwagala omwaka mulamba nagamba ngenda mufunira apartment ya mitwalo 9 buli oba 1M those are 3 months okitegeera nagamba no yeetaaga kinakubuzabuza obuntuntu olumala nga akuwa item gagamba in case you need anything shop nobeera nebbugumu nasooka nakala katago namala okumala mulamu supusupu bonna bonna nabula nabimiti nakugostinga nagenda mu mute nononya omubagalo gabalamwe estampa omusajja simanyi namukola omusajja bannange nze nfudde tete wakoze eki oba yabaddemu ye tayinza bamunyaye he had given me his pin he took me here he did that nga yali scammer oli plus byonna abibbye ogenda kuddamu okwetololatolamu bwe batu 3 months later oli aba wanyondo nga bajja emotoka baginona gyeyakula oba okyatambula boti bakona nga bagati nenga tulinganga geba tewanga nti mweru towayete avuga benzembe oti kyekyo nganingaagwe nalabye ne socialite gundi ti mwana guli bati wallahi twamulabye ku gundi ku gavana oba ku gavana ngokaaba amaziga nga yakuyiseize mudda bwati kulese kaveera kakunkumu kakipapula webati ate nomunaga gyebali those men are there bano abasajja balinaku zo tebakyatukwanyisa kigambo ateewo Matilda onyirira oba oli awo have you had lunch you know oba tonamalayo did you do this eviri nga zirabika bubi akubitinga kadde why did you do this here buno bubiri tobwegomba ate munaga ati no money don't worry ng'owunga ng'ovaako olumala ng'oddeeyo kagamba meanwhile wabula bino ebintu byongamba byokusaba sente you know sending Airtel money and MTN money bimalako emira you know what you're going to do let me give you my ATM in case you need anything you can withdraw but you make an accountability ng'olyoka obuguma ng'akuwanika eno ngagamba nawulirako oyagalako gendako Zanzibar webali oyagagendawa it's okay genda
Kastamala okukolerako emikolo baba bagimutumawa. Ngakugamba. You know what? Takugamba. Tena nachagamba ajabuzi just one day nagamba pause, why did you put the ATM card? It's just there on the dashboard. Oh, fine. Okay, see you next week. Ngorabuzi. Ngabula. Ate tebakuwazi baluma. Submit over to one. Yeah. The internet so people. Anyway, me I think Chisinzira state, I'll go back to my first submission. Yeah. Chisinzira state it will more relationship. First of all, is my girlfriend understanding? Does she have phone etiquette? If she has both, then I'll share my password. Okay. Because she will understand. Though sijja mutekako musala abantu buli kaseera ajja tegeera. Oba kuba ategeera nja kukola ebyekisiru byonna. You know, omuntu asobola nga ategeera nabeera n'omuteekamu eyo state y'okukumanyi n'okutegeera nti you're that kind of person. Okay. So I wouldn't want my girlfriend to get there just because she's understanding. Wadde ategeera, let's give her tunememukkiriza kumenyekana kutegeera ko. So if she's understanding ina phone etiquette, password's okay. Then if my girl or my woman or my girlfriend is developmental, I believe I'll get the biggest share of what I get. We'll deposit together my personal share aside. Okay. Okunyambako mu emergencies and ng'omusajja. Then we can share the other bit. And this is mine. Oyogedde bulungi ssebo. Naye nga ku kya investment nze nganze ninza kugamba nti gamba mukyala wa kugaidinge. Mukyala wange ngaidinga mu kya investment pini yange giveera. Soko timbiremu. Oyogedde bulungi. Akali ngalo zange getolaba. Nze ngalo zange getolaba. Kaliwo akasoma. Timugatu zine. All right. That is why it's tugenda mu. Ola tujja kuddera ojja twa. Ola tujja kuleta mu session. I play the guitar, acoustic, I play the keys and the drums. Wow, that's really nice. I got a chorus. Kyolina kyoyagala amaloboozi go gye gaviirayo obulungi gy'oba otuwa. Ngalo zange. Abantu bajja kuŋŋamba ano nti okuyimba. Banaye I'm a presenter. Naye ba presenter naku zino bayimbira. Bayimba munange no okimanyi my hidden talent is singing. Wow. Kale tugenda kuyimbira wano. Twina studio. Machinje. Era sawa najja kuyimba. Bagita brotherhood. Tujja kujja tuyimbe. Nga ku Moonlight yawo. Nokirira ku Divine Harvest. Esawe na Ajayimbe. Ajja kujayimbe. Ajja kujayimbe. Kale. Kimanyi big tune jali. Onaasobola. Yeah, tokimanyi naawe. If you can talk, you can. Hey! Kale tugende. Watondebwa mukuma tomukabyanga. Olafune mbavu nga yanaalyanga. Entalo bwe zijja gwe mukumenga. Funya kibatu tebamukwasanga omusembeze. Agamaziga agakulukuto gasawule. Waba kunyiziza omutongoze. Sabla! Kuluna kuli ngayambadde kaddaali. Mikwano gyaffe balinga balabe enkumu. Maaso gange sigala kwono gwe ndabye. Ndaga ebirungi byakoze. Matunda bamututedda. Nesibya mabega. Ngalo zange. Tokwatanga ku mukyala wange. Ngalo zange. Ngalo zange. Ngalo zange. This is something else. Otwogera amatunda atwaliddwa. So ebirungi byokka kugwe byogerwa nagana matu galitu okuwulira ebyokumpi n'ebyebyewala gasengeje gakunte gampeereza ebirungi byokka kugwe byogerwa wange togambanga ku mukyala wange
Nene Matunda. Afunya free concert. Kukola gutya. Omukyala yesimye abami mwena bali eyo muganga omubulidde engalo zamwe tezikwatako amatu gammwe gawulirize byokka byokka amaaso galemera abalala galabe feka feka Olimba go yalwanika. Yes. Wow. Yes, but yeah. Super talented. So nice. Woo! Mwena abami abali eyo muwulirize nnyo omuyimbi waffe ono kyabagamba Kituufu nno. ate n'abakyala mweyise bulungi babami bamwe basobola bayimbira ebigambo Nonyayo omukyala amanyi oyimba towandike sayidi y'omukyala. Wow. Anti wuuyo. Nkutuddaana ate omukonya. Tugendagenda Matilda. Tubeera.